emabega kawo watuwa ku president wa South Korea Yoon nga masholo emuleetera ebizibu n'okutuuka okuva mu ntebe wano otugamba n'okusibwa kati wano otugamba nti masholo e Ukraine eri mu ssemateeka kijja kitya okuba nti kati ate yo Zelensky emuyamba buyambi nga Yoon yamusindiikiriza? Ekisooka nsibbiri za njawulo ebigambo bisobola okutaputibwa mu ngeri ez'enjawulo mu ssemateeka z'amawanga ag'enjawulo. Ekyo kyekisooka ne bwandibadde w'enjawulo. Ekyamazima tewali mu nnyo njawulo mu masholo ye South Korea n'eya Ukraine naye ne bwe yandibaddewo ey'amaanyi nsi za njawulo. Kakati ekireese obuzibu oba enjawulo wakati w'ebintu bino ebibiri byogeraageranya yeeno ne mu South Korea masholo eri mu ssemateeka naye kye banenya President Yoon nti yagirangirira nga tewali nsonga zirambikiddwa mu ssemateeka. Ssemateeka ayogera ku mbeera ey'akatabanguko munda oba nga mulumbiddwa okuva wabweru. Ekyamazima tewaliwo na kwegugunga nti kusudde n'emiti. South Korea President Yoon yalemwa bulemwa kuyisambalirira mu parliament kati n'asalawo ye yeteekerewo akatyabaga mu kukateekawo kubanga olwo yali ajja kusatulula ne parliament akola ebintu nga parliament tesobola kumukuba ku nsoloboto. So ne bamuvunaana okuteekawo embeera okwagala okusuula gavumenti omusango gwe bamuvunaana. Insurrection. So kakati ono ekikye tekyetaaga kunnyonnyolera oba omuwagira oba tomuwagira n'eyelumba teyeegaana kubanga ku bya President Yoon yali agamba nti abamu ku abo abamuwakanya bazinira ku ntoli za North Korea awatali bujulizi. Ekirungi omusango guli mu kkooti kati bujja kuba obuvunaanyizibwa bwe mu kkooti okuleeta obujulizi. Nkukakasa nti singa aleeta obujulizi obw'enkukunala nti ekyamazima waliwo bwino bwati ne bwati nga gavumenti yagala okusuulira kkooti esobola okumwejeereza kubanga si ye president asoose South Korea okugibwamu obwesige kkooti n'emukomyawo. Mu 2004 president yagibwako kkooti n'emukomyawo. So enjawulo wakati wa Yoon ne Zelensky nti Yoon yalangirira masholo erambikiddwa mu ssemateeka naye nga tagoberedde ssemateeka. Kwa ssemateeka alina kyagaana kiki ekirina okubeerawo omukulembeze okulangirira masholo. Kati ekibuuzo kye bamubuuza ekyo kyaliwo kati wa Zelensky tekiriwo wabula ekiriwo nti Trump ne banne bw'ogenda ku mukutu masiki buli dakiika abeera asuulayo ekigambo bagamba bo bageraageranya ekya-Amerika kye baagala kikole e Ukraine kyendowooza nti si kyabwenkanya bo bagamba ffe bwe twali mu civil war mu 1864 nga twategeka okulonda kati bagamba nti ne Zelensky teyeekwasa bya lutalo naye Abamerika bayina masholo egaana okulonda mu lutalo mu ssemateeka waabwe tebagirina. So kati baagala ssemateeka wa Amerika yabaakola mu Ukraine kyokyolaba nti abakulembeze ku lukalu lwa Bulaaya kyabanyiizizza nnyo era ne bambalira Trump mu lwatu ne bakubira ne Zelensky obusimu obumugumya. Kyegambye nti ebirowoozo bya Trump okwawukana ku byabwe si bwe buzibu kubanga ebirowoozo bya Trump bazze babimanyi okuva olutalo bwe lwatandika n'endowooza ye takkiririza nnyo mu kukwata ssente za Amerika zitwalira balala nga ne mu Amerika bazeetaaga. Ogwo si mutawaana naye kye batakkaanya naye yenkwata gyakuttemu ebintu olulimi lwakozesa olw'okuvoola n'olw'okulengeza kubanga ate si yasoose Trump omumyuka we J.D. Vance ye yabavooledde na ku lukalu lwa Bulaaya nga ze kakati. So bwe tudde ku kibuuzo kyo kiwatandise nakyo ekigazi okusika omuguwa n'okuwanyisiganya ebisongovu awo wekufa. Okusinziira ku bigambo bya Donald Trump, Trump ye mwetegefu okuwa Russia buli kye yeetaaga okusobola okumalawo olutalo. Sirowooza nti kyekigenderwa kya Donald John Trump era abamu ku bawagezi ba Russia wabweru wa Russia
bo balowooza nti bwe kigenda okuba naye manyi ne Putin akimanyi nti Trump tasobola kumuwa buli kimu. Trump musuubuzi ntize nkyogera omusuubuzi tayinza kumala gakuwa buli kintu. Akugamba nti engatta eno mpinga nga bw'oli gwe njikuguziza ku mitwalo 4 naye nga takulabangako lwasoosa okulaba. naye kiri ekigambo kitegeeza nga bw'oli gwe ng'alinga akumanya nnyo nga bw'oli gwe kakati oye Donald John Trump. Ndowooza nti ekimu ku bigendererwa bye ekisooka kwe kusooka okuteekawo kye bayita trust. Okwesigangana wakati wa America ne Russia babe nga bawuliziganya. Ekyo kibeera ekiggula luggi ekyokutuula ne bakkaanya kubanga ebbanga America lyemaze ku bwa super power erimaze mu kwekengera Soviet Union ne Soviet Union nga bwe yeekengera bano. Kati mu kusooka kwali kutya nnyo Soviet Union. Soviet Union bwe yagwa Putin bwajja era akugamba nti naayagala azeewo enkolagana kye mwali mwagala ekinene kyagwa. Kati tetusobola kuzaawo nkolagana era kwe kubasaba n'okubasaba ayingira NATO. Jukira emboozi gye twanyumyako wano. Putin bwe yanyumya ng'ali ne munnamawulire America nti nasaba Clinton mu 1999 ng'asiba nti musobola okunzikiriza ng'amukyazizze Moscow mu Russia. Ti Clinton n'aga nti ye bw'akomawo ku kyeggulu naga nti kiri kye wabadde osabye bwe neebuuziza tekisoboka. So kikulaga embeera ey'okwekengeragana okumala ebbanga eddene. Kati bwe mba buli omu yeekengera munne kibabeerera kizibu okubaako bye muggusa. Ganaga nti gwe wabbanga naye bw'asula emiryango teweebaka kubanga buli kaseera ateeka okuba ayina kyabaza. Ateeka okuba ayina kyabaza. Omuntu omu yatunyumiza edda nti baasuzaako mukwano gwabwe yajja okubakyalira ewaabwe naye nga mukwano gwabwe oyo teyali mwangu we baasomera. Kakati mu kumuti ate tebasobola kumugaana kumusuza ne bamusuza mu ddiiro. Naye mu kumusuza mu ddiiro olujja oludda eno mu bisenge ebirala lwo ne bateekako sitapuli. Bw'agezaako okututigomya ekiro kyajja okukola ekinene ennyo okufuluma kugenda. Kasita mu ddiiro talina nnyo byajja kutwala okusinga n'atuyingira atutigomeza eno otya okumugoba kuba tutomanyi oba embeera ze zaakyuka oba omuzingo gukyalimu oba gukyalimu. So kakati yembeera eriwo ng'oyogera ku Russia ne America nti babadde mu mbeera eyo buli omu okusekeeterera muno okumala ebbanga. Of course entikko y'ebyo ye yali Cold War nga buli omu ekintu kyasula aloota nsekeeterera nti oli nga tewali lutalo buterevu lwe balimu naye nga buli omu abeera mu kusekeeterera munne. Kakati bw'eba yembeera gye mutambuliddemu bw'oba oyagala okubaako n'enkyukakyuka ey'omugundu gy'oyagala okuleeta mu foreign policy yo nga Trump bw'ayagala walina okubeerawo okusooka okukkiriza buli omu okwesiga munne nga Nixon kye yakola mu 1972 bwe yafuuka pulezidenti wa America asooka okukyala China. Nti baamukakkanya abantu balina okujja nabo ne bakendeeza omuwendo gwabwe ne bakola ebintu bingi mu mbeera ya bulijjo ebyandiganye pulezidenti wa America ogenda China nga yandisazizaamu olugendo. Nixon yagaana. Kyekyali ekiggula luggi ekyaggulawo enkolagana mu byenfuna kwe batambulidde emyaka 5. Olwaleero China ye biggest exporter mu United States. Naye nga baali tebakolagana okuva Kaisheng lwe yeekutula n'agenda akola China ng'agitadde Taiwan. Kati America n'etambula ne Taiwan okumala ebbanga nga ne mu UN Security Council omukulembeze we Taiwan yatula mu kifo kya China. Kati byonna biggwerawo ddala 72 Nixon asalawo kaŋŋende e China. Kakati ne Trump mu kulaba okwange ndowooza nti mu bino kyekimu ku bigendererwa bye ebisooka nti kankole bino
bakiri balabenga omutima mwenjagala mpite tuwogere teguli mukonda era bwe yamaze okukola bino era olaba Europe bamuvumirira era shabawana muwani Minister wa Russia ow'ensonga z'amawanga amala Sergei Lavrov bwagenze mu parliament ya Russia gye bayita Duma yatendereza Trump na America mu bigambo byagaye nti he seemingly understands our position kwawukana kubala yalabika nga atutegeera kuno kusuka omuguwa kwe tulika abalabadde tebatutegeera Putin bwe yabadde ayogera n'abamawulire era naye laga essuubi kyalina essuubi nti nga Trump ali ku ludda luli naye ali eno ensonga ya Ukraine ejja kuva mu ddiiro batukene kukukkaanya okulala ku nsonga endala mpitire so olabanga ekyo kyekimu ku kigendererwa kya Trump nekyo ga nti buli kye baagala ajja kukiba wakasira kibanga kyekikomya olutalo oba Trump tomutegedde si mu byabufuzi wabula ddayo ne mu nkola ye eya business era ekirala ekiyinza okulingiza ku ekyo nti laba Trump byayogera n'abalina okuggusa bye boogera kati ye Trump ayogedde navoola Zelensky navoola abakulembeze ku lukalu lwa Bulaya kubanga yatuuse n'okubuuza Zelensky nti oyagala tukuleete ku mmeeza tuteese emmeeza obadde naye emyaka 3 lwaki obadde togikozesa gwe lwaki olinda nze mpite nzisinkana gwe lwaki tewagiyita ndi president wansi nange ndi president wansi lwaki oyagala nze gyempise ate ombuulire byennyina okukoleramu wasiyo osobola okwogera ng'olutalo terunabaawo wasiyo osobola okwogera ng'olutalo lutandise ku lunaku olusooka myaka 3 giyiseewo kati lwaki oyagala onsalirewo kati ebigambo bibadde bizibu mufunze ng'alinga ga Zelensky tetulina bwe tugenda kwetaagira mu nteeseganya zino nga Trump yakamala okwogera ekyo ye Marco Rubio minisita ow'ensonga ez'amawanga amalala era yakulembedde ttiimu ya America Saudi Arabia naga nti ate mutya enjuyi zonna gye tunaamalira tujja kuba twogeraganyeza nazo naga nti era mbakakasa kye tugenda okukkaanyaako kigenda kuba kyabwenkwe ku buli ludda okosiza ekigambo fairness era naga nti buli ludda lulina okukimanya nti waliwo byogenda okufuna ne byogenda okufiirwa ye Marco Rubio byogenda okufuna ne byogenda okufiirwa teri agenda kufuna byonna kakati so kikulaga Trump waliwo namwogerako emabega nti ayina enkola kasuka ekigambo kiwaawaaza amatu kati abantu ogenda okubayita mu kuteesa nga banguwa okuseeseetuka kati ebigambo byakozesezza bijja kwanguwa okusikiriza abakulembeze ku lukalu lwa Bulaaya ne Zelensky kennyini kubanga abakulembeze be Bulaaya waliwo kyakimbadde soogedde nti America bw'emala ogamba nti Europe tegenda kubeera ku mmeeza ya kuteesa ku lw'omukaaga oluwedde omubaka wa America ow'enjawulo Major General Kellogg mu ggwanga lya Ukraine mu kutangaza ku bigambo bya mukama we yaga nti Ukraine tujja kugikkiriza tuyina we tujja ogikkiririza yeetabe mu bino ne Europe teyinaamu mugabo mu nteeseganya zino kati Marco Rubio oluvannyuma byatangaaza ate naga nti ne Europe ejja kubeeramu kakati bwe weetegereza ebigambo bino byonna olanga Trump ekigendererwa ki kasuka ekigambo kibeeraliikirize kireete ensasaggi Ebufaransa bayise olukiiko bukubirire kuteesa ku bino tuyinza kukola ki kubanga Kellogg kye yategeeza aba Bulaaya mutubuulire byakulwanyisa n'abasirikale bameka be muyinza okusindika Ukraine nga ffe tuseeseetuse yabadde na Ukraine olunaku olw'eggulu naye era byebigambo bye yazzeemu nti Europe erina okubalaga obusobozi bwayo kati omuntu wamala okubatikka omugugu omunene bwe gutyo we munagira mu nteeseganya amaanyi gammwe gajja kuba gakendedde nga temusobola kuleeta kalaakya so kikimu kati ku bigendererwa bya Trump nti
amaze okulaga Europe tinze nsobola n'okubaleka kulwamu niwe mbate mwagala mbalekerere ate temugenda kundagira byakukola ng'oggyeko ekyobutandagira byakukola muyina nammwe okwetika omugugu gwamu okutwala obuvunaanyizibwa bwammwe. Jjukira we yajjira mu NATO bammemba baali beesuulirayo gwa Nagamba bwe yabatiisatiisa okuvaamu ensimbi ne bazongeza. So kati ekimu ku kyajja okufuna wano nti amaanyi gaabwe ne bye bateeka mu nsonga ezikwata ku lukalu lwa Bulaaya biyina okweyongera ly'essomo lyabawa baleme kulowooza nti bajja kwesigamanga ku Amerika buli kaseera. So ndowooza nti byemu ku bigendererwa bya Trump ate nga kino kikuzzaayo n'emabega ku by'oluwananda lw'eggaasa. Ojjukira Trump era bwe yagamba ayagala Abapalestina bonna baveeyo Gaza bagifuule beach nga y'Abamerika. Naye bw'amala okwogera ebyo banna abalina okugosa Hegseth minisita w'ebyokwerinda Witkoff mbaka ow'enjawulo w'ekyondo kya Buwarabu ne Marco Rubio kennyini ebigambo ebyabwe mu kutangaaza bonna ng'atoola abalinga abeeteeseteese obulungi nga nti ffe twaniriza ebiteeso byonna options zonna ku kiina okuddako Gaza. Ye Trump ayinemu Amerika ekeddize tukolewo beach bano bagende Jordan ne Misiri kati bano nga baga nti ffe options zonna tuzaaniriza. So ye kyakola kiwa baasindisa okuteesa omwagaanya in fact kibanguyiza mu bigambo ebyangu. Okay, kati baani ababadde mu nteeseganya za Russia na Amerika? Saudi Arabia. 88.8 CBS FM.